Dr. Jose Chameleon ayogedde ku bya DNA gye yakola ku mwana gwe baali bamusiba emyaka egyedda. Chameleon agamba nti yalina abaana 7. Omuyimbi Dr. Jose Chameleon ayogedde ku bya DNA gye yakola emyaka egyayita ku mwana gw'alumiza nti baali bamusiba n'emusuula. Omuyimbi Chameleon agamba nti alina abaana 7 abateeta okukebera ndagabutonde okugera bino. Chameleon yabadde akulisa namwandu wa Paul Kafeero olw'ebina bisiikirwe gwe yasanze ku bbala ya Tulinde Kololo nga bitakula katali ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde olwali byavudde mu kebera endagabutonde z'abaana ba Kafeero. Chameleon bwe yabuziddwa alage bweyetekisa obutaziikulwa nga bwe kyabadde ku Paul Kafeero kebera abaana be n'abikula ekyama nga waliwo omukyala yali amusiba omwana emyaka egyayita era ng'ono gwe yakolako DNA. Nalinako omutawaana gw'omuwadde naira alina omwana tugenda mu DNA era ebyava bifaanaganako n'ebyavudde mbano. Akati nkubiriza abayimbi naddala omwana oyo bagamba nti sig'omuzaala bwekyali. Kyokka Chameleon azibwa atakkanya n'abaana ba Kafeero ku by'okuziikula kitebe, wabula n'agamba nti yakkiriza zikulwe ng'alaba kyetaagisa okufuna obukakafu. Nga nze sikkaanya nakya kuba nti bazikula kitaabwe, naye bwe kiba kyavuddemu ekituufu tetuyinza kyejjusa naye terubadde lwangu. lubadde lunene kuba olutalo lumaze emyaka 19. Chameleon yeewunyiza engeri Kafeero yalina abaana bana bokka, kyokka ng'ali musajja w'amaanyi ekitegeeza nti yali yeekwata bulungi. Lwakuba Kafeero sisobola kumwebaza ataliiwo, naye bane Kafeero yali musajja nnyo. Omanyi okubanga oli musajja mulamba ng'olina abaana bana kuwa Kafeero we abaana bana yali organized nnyo. Ayogedde byajjukira Kafeero n'agamba nti yali mukwano gwe era nga alina n'abaana byamulaga yerweza. Kafeero yali mukwano gwange disitulikiti gwanjulira era aswazi oyo kankyonka mwongereko nti ze Kafeero mundaga nga mwana muto nga bakyabeera Lweza. Singa omujjukirako namusaba tukola oluyimba ne tugenda naye ku Dream Studios odurekodinga. Yakubiriza abayimbi ne basajja banne mu ggwanga okweteekera embeera ebiyinza okuddirira ng'abafudde batwala omusaayi gwabwe guterekebwe ng'ogwe bwe yakutwala ewande lyasinga Oliva Yabakayana ng'afudde. Bwekyali naye nkubiriza actually basajja banange oba n'abantu bonna abali mu ggwanga bategeera. Yes, bwe beerayo wali omusaayi, so nkubiriza bakwano bange mwenna muyigire ku ekyo.